CEO Almagic Uganda, manager of the station manager, the director of the station the house girl. Baru msabu kubebaza mkwari yaonede umuhimi wa station manager kupigwa hapo kusiku na bako bakabona we yakoze ko kusasa no ba wandisi ka message nacho kibo ba wakoze cyama no ba wasabye gusabisa mwe bari nyuma bari dala esala za makatamira za kugo umuhimi wa fidyo yasibudwa bwali binakasero wamaze nakunganya abasawo bamujanja ba evaluate operation katonda oyinza mwe bali kusaba era ku mandi okwanta sola kwogera ko n'abantu abasawo bamugamba sokawo mwe nakungasa n'essimu asokanye kutandika okukwata essimu olwokuba essimu erina amasanyalaze mangi tusuubira okukola press conference olunaku olw'emmande asobole okwogerako eri abawagizi be era n'ekirala akazanyo kaffe ka station house girl season 2 limusanyufu nalwala omukusa guno gwe bategeeza nti ku lunaku olw'amanda olwokubigenda kuba twakulodinga episode egenda okuba nga yesooka mu kazanyo kaffe aka station house girl season 2 kuba luli tubadde tulwaninga season 1 season 1 buli mwaka tulwaninga season namba so kati guno omwaka tutandise season 2 badde nsaba olemu kusuba manye ekintu ekiba kitandika kiba kirima n'otandika nakyo kano ate kagenda kuba super tolaba nti kalimu akalaba ne mugamba nti kalungi ate kano kazibu so mbadde mbasaba nakola mwezi omwamandi olwokubiri essaawa za Uganda 10 East African time beerako ku channel ya station the house girl era bw'atanaba kusubscribinga musabe ekintu kimu kigenda ku simu yo ku YouTube otypinge mu station the house girl olabe channel yo eriko ebinyumu ebimalako stress era nva mbebaza mwebale nnyo mwebale ddala kubeererawo muyimbi wange muyimbi waffe muyimbi w'eggwanga social media platforms ez'enjawulo ama TV bannamawulire obulwo bwe nabambye abaweereza obubaka obw'okusaasira ku page ye ya station mayanja mwebale nnyo mwebalire ddala na buli alina kye yatodde abazze okumulaba abantu bwedda bambi bajja okumulaba mwebale mulaga mukwano oye CEO Almagic Films atenga ye manager w'omuyimbi Stacia Mayanja Ajati Farida Stacia Mayanja amanjidwa nga Salolens akola video ne audio aina Almagic Records yes nga tulide bigambo ebivanira okuba nti bambi omukyala abadde biralikidde Ajati Stacia Mayanja alabikanga embira gyali mu CMB yes embira yabadde nyangu nebivanira okuba nti yasiibuddwa olunaku lwabadde lwajjo yes so tusaze ono tumunoonyako ku baka kamera obo nabanga tunyonyola embira gyayitamu nga nera kigambo ko olunaku lwa Monday sagala kudda mu bigambo bi press conference tusubira omukyala Ajati Stacia Mayanja wa Farida Mayanja okwogerako eri eggwanga oba eri abawagizi be naddala ekimbe kibadde kimubala embiriizi mu mbeera eno okuba nti bambi abantu badde biralikirivu famire ab'enganda n'emikwano gyazanyira naddala from entertainment industry abayaza akolera music kumpi emyaka 10 oba 15 emabekako nga tukolera music omulungi so mu mbeera eyo njagala okwebaza okuba nti obadde mulayi mirungi kona kadako subscribing channel yaffe n'enkola video tukivuge tukyongereyo kona kadeo subscribing agamba mukwano gwa mugana wo ne mukwano wo kone kadeo so nagamba tukola audio tukola video tukolera omuyimbi oluyimba audio tukurecording na mu studio ne tukolera video nga tumaze okukwata audio tukolera video mu studio za ez'enjawulo ezoyagala yonna mu Uganda tukikwasaganya n'okudalikitinga ebintu however tukomaawo tukolera kye bayita media tour ng'otambula ku TV ez'enjawulo radio ez'enjawulo ng'okola interviews
wetalaga netukoma ku interview netukola kye bayita airplay ku TV ezenjawulo zonna zoyagala okuba ntulimba oluzanya airplay ku TV ne radio so byonna kuteeka tefe aba RP promotions aba Rupi RP Music Promotions company yaffe etambuza ekintu kyonna okutegeeza so twagala okwebaza okuba abalabi abalungi n'okuluba nti ogoberera ebyakagwamu mu ggwanga oba nga tukivuga tukyangerayo ku level eddako so mu mbeera eyo of course I Makai Code of Rupi King of Analysis so tukoneko ku WhatsApp number yaffe ya note 784 note 784 445 plus 256 okatekako nnyo gwali wabwiri w'eggwanga kisobole okuba nga kikuyamba so bwetyo kyatambudde naye twagala okwebaza mwena abasabidde Hajat Station Mayanja okuba nti yes asuuka obulwadde buno badde mubalembe kirwadde kya pressure kyangu tukyamwetaga mu industry akya inspiring abantu akyakulembera abantu bangi naddala mu mbeera so mwala okubanga mutugoberera mu ngeri okubona kadako subscribe nge tukivuge tukyongerere so mwala okubanga musubscribe nga channel yaffe ene yenkola video I Makai Code King of Analysis Rupi okuva ku Star TV ne Metro FM mbatu wembadde mwala okubanga mukona kadi mukulaba ebintu byaffe